nakakivaamu nendayira mba nakalayira ne bankwata baba bakanta ate ne bantekako omusango gwe Masaka kati Ssegirinya sifunanga mirembe bukyanga mpangulo ogw'emuppi era ne tuka ne mu mbeera egamba oba singa nasigala ku bwa kansala kubanga ogw'emuppi sibufundidde mu mirembe mbonaaboneddemu bankubiddemu emiggo bansibiddemu emyaka 2 kugamba abalabe bange bwe nawangula ogw'emuppi bawulira bubi nnyo era tebeebaka bagamba nti paka either nga afudde naye Omukama Katonda ono atali yanguzi manyi nti ajja kunkuma nga ndi mulamu newankubadde nga n'abasawo kulimu ku bye baŋŋambye baŋŋe nti obulamu bw'olina butono. Katono onyo tetumanyi oba Parliament waliwo ebibadde bivaayo Parliament ekuyambyeko anange tera bali mu maaso abesimu alideko kwanika terere tudde saidi yamirabe mabega n'abafuna ekifaananyi naye ebyavaayo mabega tumanyi ba Parliament lina engeri gyekuyambyeko mu bujjanjabi buno naye ate tumanyi oba obadde wejjanjaba Ssekinomo oba ssente meka z'okozesa oba n'ekibiina nga waliwo. Parliament mu kusooka yasooka n'ensuulirira kuba nagenda e Nairobi n'embeerayo ssente z'e Nairobi nze yazeesasulira mu Nairobi Hospital nga Parliament ensudde naye ng'ate Parliament nagitegeeza era n'empapula nzirina naye nagamba nti abo bwe bakama bange bwe nga bagambye nti tebamanya nti ngenda kutambula bo basazeewo okwogera kakati oluvannyuma nnyo lw'embeera yaliwo Parliament ekintu nemala nekiyingiramu era ne bazaawo Honorable Ssemujju Ibrahim Nganda yaleeta ensonga eno ne Honorable Deropu Mathias Mpuuga ne bagireeta ku fulo ya Parliament baga nti munnaffe embeera gyalimu mbi munnaffe embeera gyalimu mbi nga bo baŋŋamba mbu nalina okuyita mu medical board muli b'amawulire muli wano njagala muve wano mugende ew'omwogezi wa Parliament Mwami Kuliso Obole abalageyo medical board abalageyo ebbaluwa egi ng'eva mu medical board kuba naffe be bazze bajjanjaba kubanga omuntu aba bubi nga process ya medical board tasobola kugiyitamu nga omuntu mulwadde toyinza kuŋŋamba kuba kati e medical board ng'osomye bw'olina okutambula mu medical board oyo owunziko ogirese noga nti oba nfa kanfe kubanga process mpanvu kakati nga bekwasa medical board nti teyampa approval nga ngenda okujjanjaba naye oluvannyuma bakiyingiramu era Parliament yekwasaganya oluvannyuma n'obujjanjabi bwange paka lwenfulumye naye ng'ate gaali maanyi gammwe bannamawulire gaali maanyi Joero Ssennyonyi omwogezi era mwanange Joero nkwebaza webale nnyo kuyimirira nange ng'akumyuka annima empindi ku mugongo ng'ayogera kino nakiri Joero wayimirira n'ogaa nti omusajja afa era ensonga eyo Parliament n'egikwatako nembanga tusobodde okubeera nga nzijanjabibwa ku gundi ku maanyi ga Parliament naye nga Nairobi nze yeesasulira ne eya tiketi eyantwala nze yagisasulira n'enkomezaawo nze yagisasulidde naye nga mu gundi mu nkola ennungamu Parliament yeyina okugulira tiketi yeyina okujjanjaba naye olw'okuba nti bankwasaganyizaako ku kyabbiiru y'eddwaliro ate nabadde sisobola kubeera nga ate mbazambya tiketi ng'ate mpulira nfunyemu olungu bangu olutonotono nga njagala nkomewo ate mbe nga nsobola okukwasaganya kubanga mbadde eyo nga njira nengerako ku Facebook katono nengera nga mukama wange ali yekka atambula nga nengera namba mwenda waali nga 8 yabulawo mu struggle z'abadde atambulamu akati nga ngamba Ssegirinya nze embula waawo naye ng'obulwadde bunnuma nga sisobola ate ateekateeka okujja mu Kawempe North okubeera bagenda kudda mu Kampala kati nga ngamba nti mu Kawempe ani agenda omwaniriza era nga mbeera okwo ku kitanda ng'eddagala balimpa naye ng'ate bwe nsaba Omukama Katonda nti nyamba nzisuluke mukama wange Kyagulanyi agenda okujja mu Kampala atisti nga mu Kawempe gyendi mbe nga nsobola okumwaniriza. Bw'anaakuvawo yagambye agenda kuddamu kutama yajjekawo singa Katonda aba akuwadde amaanyi oneetabamu mu kakuyege oyo bagenda siyinza butamwegattako kubanga Ssegirinya ndi musajja wa struggle mukimanyi bulungi nnyo bw'otandika okunoonya abantu abakubiddwa emiggo mu struggle muno ababonaabonedde mu struggle muno toyinza kumbuusa maaso kubanga ekyo nammwe abamawulire mukimanyi nti omusajja Ssegirinya ng'okoze yakafuna zo mpitirivu nabagala singalira musajja muwanvu naye poliisi emigo gyenkuba nagyo tegiŋŋanya kuwanvuwa
eno mankubwa emigo eno bansiba eno bagira bati okutulugunyizibwa kwefunye kiringa mwana muto waka buli wafuna okutulugunyizibwa n'afuna okunyigirizibwa konziba kale olwo abantu bensangere banga kale seginya byo tumanyi musajja muwanvu musajja akomerire kati gotonza kubanga otulugunyizibwa muntu tulugunyizibwa je ntulugunyizibwamu nobanga osobola okubeera nga weeyinza nolwekyo kama wange amaanyi bwe naba era nga afunye nga mwegali tujja kutambula ffende eggwanga lyonna twongere okulabanga abantu bafuna message ey'amaanyi g'abantu ne message ey'okwenunula. Honorable, to put record straight, waiswa Mufumbiro omugobye ku maziika go tajjanga era ekyo maama nkusaba oyolanga ebbaafu y'enfuufu n'ogimuyiira omusajja oyo musajja nendwala nenjagala nembanga ngenda kufa mundaba enze nanzena bwenfalala namwe bamawulira mu mundaba niyo omusajja n'avaayo n'akunduulira ate bwe nandifudde yandizze ataaziike tajjanga okunziika kino nkibagambidde wano tajjanga amazima ga Katonda mu ggulu okunziika statement gye yakola yali statement nnene nnyo kama wange Kyagulanyi ngali mu kunsaasira nti omusajja fesegirinya ngolabe n'obulwadde bakama bange bonna nga bansaasira nga nvuma kizo kyo kyampisa bubi nnyo ndi ku kitanda kyampisa bubi nnyo era tekisobola kumva ku bulamu bwange olwekyo tajjanga ku maziika gange tajjanga wanze kyemmanyi nze ekyo mumusooka okusinzira ku basawo bye baŋŋambye nga nze segirinya kyemmanyi nze njo okumusooka okufa simanyi lwaki yagyogera statement kubanga mukwano gwange olalo simulinaako buzibu naye simanyi lwaki yakola statement efaanana bwetyo disrespect nganze eteekawo embeera mu bannayuganda kubanga oli mumyuka wa mwogezi wa kibiina ate yeerabira nti oli mumyuka wa mwogezi kigambo kyoyogera kigenda vayiro oba okiraba bannange ekintu omusajja kye yankolanga nfa kubaako olwo agenda okwogera ekyo amazima ga Katonda muguluka bakamala okunkolako spine operation n'abadde bajja mu ddwaliro spinal cord operation n'abadde bajja mu ddwaliro nga bakiraba okwetondako nako sikwetaaga abeere gyali nange embeere gyendi tetusobola kukola ku muno statement bwetyo ng'afa amazima ga Katonda muguluka tebagenda kunza Uganda nga ndi mulambo era singa nasigala Nairobi nali ngenda kufiirayo kubanga okusinzira ku ddagala lye bantaddeko abaleete empapula wano nzibalage mbalage ne discharge form esente ezigenze mu bulwadde buno ziri miliyoni 7.5 sinze nsaasaanyiza paliamenti ekisembeyo honalibo twalaba waliwo ku Facebook live n'ensereko Muhammad ebagamba omulwadde lwaki atujja ku Facebook live discharge form MC hospital jembadde empapula zebadde nfunirako obujjanjabi buli ddagala gyebampa napandiike wangi wakati mu bulwadde Honorable Muhammad Nsereko yaliko kampeni okusondera sente zakutuukako ng'ovudde kulya ssente okuntuukako